omwami atya Katonda biki ebimusikiriza ku mukazi alyoka amuwase. Eno vidiyo egenda kuyamba abantu ba mirundi ebiri. Ng'asooka ye mwami atannawasa, ngenda kuwa ebisaanyizo by'olina okunoonya mu mukyala gw'olina okuwasa. Ate yambe n'omuntu owookubiri, omukyala eyandyetaaze okufumbirwa omuntu atya Katonda. Ngenda kuwa ebisaanyizo abasajja abatya Katonda bye banoonya ofuuke ekyo. Mu Ngero essula ya 18 onyo lwa 22 Bayibuli egamba bw'eti: alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi, era afuna okuganja eri Mukama alaba omukazi okumufumbirwa. Ey'Oluzungu egamba bw'eti: the man who finds a wife finds a treasure. Ey'Oluzungu emuyita wife yadde tannaba kufumbirwa. Tafuuka wife ng'amaze tuuka wa musajja. Abakyala balinga abangi naye wives be batono. Leero ngenda kuwa ebisaanyizo ebifuula omukyala wife yadde tannaba kufumbirwa. Oyo omusajja gwanoonya oba gwe bayita marriage material. Babuusaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, soko subscribinge okone ne kadaako gwejjo osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri amu n'Olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba by'ensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera ennyo omukisa. Awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Waliwo ez'ebitogi n'ezitalina bitogi. Kati obanga oyagala y'emu, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange y'emu, tujja beera nga tunyumyamu. Okubeera marriage material kitwala ebbanga. Tokeera bukeezi ku makya n'ogamba kati okuva n'olwaleero byonna ngenda bikyusa. Wabula olina okutwala eddala ery'okuyiga, ery'okuyigirizibwa, okusoma Bayibuli, okubeera omukkakkamu, okuwuliriza n'ogenda ng'okyusa mpola mpola, oba it requires growth. Buli kintu kyonna Katonda kye yatonda kikula, kigenda kikyuka mpola mpola. Byonna bye ngenda okwogerako leka bireme kuteeka ku pressure ogambe nti ate naabituukako ddi. Kasita ossaayo omutima n'osoma Bayibuli osobola obituukako. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ebyokuyiga byaffe byonna tugenda bijja mu kitabo eky'Engero essula ya 31 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi paka ku lwasatu. Ebyokuyiga bingi, kusaba obeere ng'ozisoma zonna, sigenda zisoma zonna olw'obudde. Olunyiriri olw'ekkumi lugambye bwe luti: omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba, kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Bayibuli etugambye abakyala bangi nnyo mu nsi abambala sikaati n'ebiteeteeyi, naye si bonna nti marriage material. Omukyala omwegendereza oyo si mwangu kulaba, era bw'obeera omufunye omuwendo gwe gwa bbeeyi. Bisaanyizo ki ebimufuula okubeera omukyala omwegendereza nantalabika? Ekisooka, abeera atya Katonda. Olunyiriri olwasatu: okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kye bugasa, naye omukyala atya Katonda anaatenderezebwanga. Okubeera sereebu ng'abantu bamumanyi ng'alabika bulungi, ebyo byonna tebigasa, naye omukyala atya Katonda oyo abeera wa bbeeyi nnyo. Okutya Katonda tekitegeeza kwogera mu nnimi, kusula ku kkanisa, kuwaayo nnyo. Enkolaganayo ne Katonda tebagifeekinga oba tebagipretendinga. Naye ddala oyagala Katonda okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo, okyawa byakyawa, oyagala ebyo byayagala, weekubiriza okusoma Bayibuli, weenyigira mbuweereza. Omusajja atya Katonda ekimubeera mbirowoozo, ayagala omukyala gwanaafukamira naye ne basaba, gwanaagendanga naye ku kkanisa, anaakuza abaana mu mpisa ez'okutya Katonda, anaamuyambako mu buweereza bwe, so si muntu apretending obupretendings. Ate enkolaganayo ne Katonda, Katonda kwajja osinziira okukonectinga oba okugatta n'omuntu amutya. Kati enkolaganayo ne Katonda eri etya? Ekyokubiri, ng'asobola okwesiga. Engero essula ya 31 onyirwa 11: omutima gwa bba gumwesiga, so taabulwenga magoba. ng'asobola okwesiga endowooza yo. Okozesa otya ssente
okwataganya otya ebyensimbi oyina amabanja mangi byokola tebigenda maaso omusajja yenna anoonya omuntu agenda omugattako ettaffaali mu luzungu egambye bweti her husband can trust her and she will greatly enrich his life ajja mugaggawaza labayo olunyiriri olw'16 paka wansi ku lw'18 she goes and inspects a field and buys it agenda n'anoonya ennimiro n'agiteekamu ssente oba n'agigula she's an entrepreneur oba munnabya business oba n'anoonya business n'agiteekamu ssente with her earnings she plants a vineyard nga ssente takudde enkuule naye ssente ze ez'ekikazi asimba olusuku akola business ne tugenda maaso she's energetic and strong w'amaanyi tali lazy n'agenda maaso a hard worker omukozi she makes sure that her dealings are profitable afuba okulaba nga byateekamu ssente bivaamu amagoba tatuula butuuzaawo n'agamba noonya musajja anampa capital anansasulira rent anankolera kino nedda sitegeeza kubeera na bizinensi nnene oba bizinensi ez'enjawulo naye ssente ezo z'ofuna entono okuva ebuwalabu ozikozesa otya olyandye ekisinga okutiisa omusajja kwe kuwasa omukazi agenda omwavuwaza naye kibeera mu ndowooza y'omusajja kanfune omukazi ono ajja kunnyambako okugaggawala nja muteekamu ssente ntono oba capital akulaakulane kati omukazi akola asikiriza omusajja kubanga abeera akimanyi ono ajja kungaggawaza bwe naamuteekamu ssente kiwedde ekyokusatu omukazi atalina kyavaako sitakange omukodo ssente za kikazi tasikiriza kubanga omusajja ayagala omuntu anaamuyambako bw'obanga olina akasenteko nga muyinza okukwatagana ne muba nga mukola ekintu kyekimu ate omusajja bw'akulaba ng'olabirira abaavu bamulekwa bannamwandu okyalira abasibe ekimujjira mbirowoozo olaba ayambye abantu batalinaako luganda naye ate bw'anaagwa mu mukwano nange tekiisukkewo nnyo tandabirire tetukwatagana ennyo by'ensimbi tayambe nnyo abaana be olunyiriri olwabiri she extends a helping hand to the poor yululiza omwavu omukono gwe and opens her arms to the needy era n'ayanjululiza engalo ze eri abeetaaga ng'awa abeetaaga abaavu bamulekwa bannamwandu kino toyinza kikaka bukasi oba kyefuula kirina kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo nga gw'okwatibwako eri abaavu oba abasibe kati katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo kikole kino kisikiriza omusajja bw'akulaba ng'okikola ategeera omutima gwo n'amanya nti ojja kukola kyekimu eri abaana be ekyokuna afaayo eri famire ye oba ng'alabirira ab'ennyumba ye waabwe baganda be maama we taata we omukazi oyo asikiriza omusajja abeera alowooza koli nti ofaayo ku beewammwe ate bw'onootuuka mbeewaffe kijja kuyitirira ojja kufa ku maama wange ku b'eŋŋanda zange baganda bange abaana bange kyekyo ekijja mu ndowooza y'omusajja olunyiriri olwabirimu omuzira tagutiriira ab'omu nnyumba ye kubanga ab'omu nnyumba ye bonna bambadde olugoye olumyufu oba bambadde zi jackets balina ebyokwebikka yabagulira oba abalabirira ekyokutaano nga yeefaako alya bulungi alabika bulungi ayambala bulungi akaviiri kyekyo ka simayiro kyekyo ka makeup kiriya olunyiriri olwabirimu yeekolera amagondooli bibeera nga ebyokwekolako ebikulabisa obulungi ebyambalo ebya bafuta ennungi n'ayambala olugoye olulabika obulungi n'olugoye olw'effulungu aba alabika bulungi kati mwannyinaze yadde oyina empisa ennungi otya katonda oyina okwefaako ekisooka okusikiriza omusajja y'endabikayo newankubadde oyina empisa ennungi naye n'endabika kintu kikulu ekyomukaaga ng'oli musanyufu nga toyina nnaku ku mutima abamu beetikka ennaku okumala ebbanga eddene kaŋŋambe olina bye wayitamu emabega waliwo eyakkwata obanga wakava mu relationship olina heartbreak gwe tonnaba kwetegekera kgenda mu mukwano mulala abasajja basikirizibwa nnyo omuntu omusanyufu kabeere nga boyfriend akuleseewo
omusikiriza omukomyawo mulage nti oli musanyufu toli munakuwavu yadde. Olunyiriri olwa 25 akatundu bba era asekera mu biro ebigenda okujja talina kyatya musanyufu nnyo naye omuntu abeera omunyiivu buli kaseera yeeraliikirira abeera mukaaba mu maziga kwejjusa omuntu oyo tasikiriza. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu ng'azzaamu abantu abalala amaanyi ng'avaamu ebigambo eby'amagezi waliwo abamwenyumiririzaamu. Omukyalo oyo yayogerako nange n'akyusa obulamu bwange. Ebigambo by'omukyalo oyo mu butuufu bizzaamu amaanyi. Ebintu ebyo bisikiriza omusajja. Omukazi nga bamwogerako bulungi ng'alina ebigambo eby'amagezi. Olunyiriri olwa 26 lugambye bwe luti when she speaks her words are wise. Bw'ayogera bw'ati ebigambo bye by'amagezi. And she gives instructions with kindness. Ayogera n'abantu n'ekisa. Omukazi azzaamu amaanyi akozesa ekigambo kya Katonda asikiriza. Njagala nnyo okusoma komenti yo kati nkusaba onteekere wansi mu comment section gw'olowooza biki ebisikiriza abasajja abatya Katonda mbeere nga njiga. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga okoona kadaako okulikinga okusharinga kwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colours ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.